Weewaawo. Omuwabutwa wakyejo ekiwanga akiyita ngoma, amagumba agayita ndege, essanja aliyita mbugo, mu ntungo mwakuba endiri. Olwo nno abamuwulira ne basigala nga bagamba ono taabeere Ssekibekete. Akubira ennyama, akubira enva engalo. Ssekibekete yennyini awedde emirimu. Oba engeri y'ekimwa kitoole ng'omusajja ali ebbumba. Abange muli mutya, kubanga baalugera ne bagamba nti kateegaya oba akateegaya munnange kayingirira banne baako. Naye era ne bagamba nti katwe kambwa kateganya miryango. Ndiddindirira nga Ssalangwa lya mu lumonde wano. Njogedde bino, kati kino kye bayita ekisubi. Kino kiyitibwa ekisubi. Ndudde okunywa ku kisubi ng'abaana balaajana nga bagamba tuludde okunywa ku kisubi. Ekisubi kino kirimu akawoowo akaloosa ak'enjawulo. Mwana wattu kawoowo bw'oteeka ku caayi. Bw'oteeka ku caayi kisubi kino, kacaayi kagendera ddala bitege katambula. Kubanga caayi aba awunya akawoowo. Mwetanira okunywa ku kisubi, kino kye bayita ekisubi. Kale buddo kyetaagisa ki? Kusimba waka nga gw'obeera n'ekisubi ng'onywa kacaayi akawunya obulungi. Ng'onywa kacaayi akawunya obulungi, akawoowo n'okawulira. N'oba kifumbire ku caayi akawoowo, caayi akuba akawoowo obeera okawulira. N'omugenyi bw'omuwa kacaayi ng'akyadde n'omufumbira caayi nga kuliko ekisubi, akawoowo aba akawulira. Kale n'ekisubi kye kino, bwekityo bwe kiri, naye kiriko kyakwegendereza. Kiyinza okusala nno. Nga bw'olaba olusenke nalwo lusala. Kale nno nakyo bw'otakyegendereza kisobola okusala. Naye nga osobola okukinoga, n'onoga ebikoola, n'okazinga bulungi. N'okateeka ku caayi ne yeesera. N'okasuula ku caayi ne yeesera. Bwe ng'otandika kwenywera ka caayi akawunya obulungi. Badde ku kisubi olwaleero, mwebale kutugoberera.